mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala kyagadde mbabuulire ebyo by'osobola okulabirako n'omanya nti omusajja ono anjagala oba tanjagala. Osaanye obeere nga owuliriza ebigambo bino. Ngenda bawaayo just ensonga 5 zokka kw'osobola okumanyira nti omusajja ono anjagala oba tanjagala. Nja kuba ngenda nsongerako mpolampola. Kati okusookera ddala kye njagala okusooka obbabuulira kye njagala mumanye, okwogera obwogezi nti mpulira nkwagala tekitegeeza nti abeera akwagala. Okwogera obwogezi tekiraga nti omuntu oyo abeera akwagala. Tugeze, oyinza okuba omwana omuwala ng'oli ku kyeyo ng'olina omusajja ne Uganda naye nga buli kaseera akusuubiza nga bw'akwagala, buli kaseera akugamba mpulira nkwagala. Kye njagala okubuulira, okwogera obwogezi tekitegeeza nti omuntu oyo abeera akwagala. Ekigambo nkwagala tekirina kubeera kikalu kyereere kukyogera bwogezi nti mpulira nkwagala. Nedda, ebikolwa bye bijja okulaga omuntu oyo nti kituufu talimba, kyayogera kituufu, anjagala. Ebikolwa bikulu nnyo okumanya nti omusajja oyo anjagala oba tanjagala. Kati n'olwekyo gwe wenna omwana omuwala, omusajja wakugamba nti mpulira nkwagala, gwe wekka gwe nnina, ekyo aba takitegeeza, just ayogera bwogezi kusanyula mutima gwo, naye alina okuteekawo ebikolwa, alina okulaga nti kituufu nkwagala. Ebyo byakulaga byolina okwetegereza nti omusajja ono aŋŋambye anjagala, kiki kyandaze ekyo ekiraga nti anjagala. K'olina okulabira omusajja n'omanya nti omusajja ono anjagala, omuvubuka ono anjagala, bye bino. Kantandike n'ekisooka. Ekisookera ddala, omusajja oyo ateekeddwa okuwagira mu buli kimu. Omusajja oyo bw'abeera akwagala abeera ateekeddwa okuwagira mu buli nsonga. Tugeze, bw'obeera otandise bizinensi, omusajja oyo alina oggiwagira. Walaba nga bizinensi yeegwa, alina oggiyimusa esobola okugenda mu maaso. Omwami oyo abeera akwagala nnyo singa agezaako okuwagira mu buli ky'okola mu mbeera yonna. Omwami oyo oba omuvubuka oyo abeera akwagala. Ensonga ey'okubiri, omusajja akwagala alemera ku nsonga eyo gy'abeera akusuubizza oba gy'akubuuliddeko. Okugeza, omusajja asobola okugamba nti mukwano, omwezi bwe guti njagala tugende tukyaleko ewammwe, oba njagala nkukolere bizinensi, oba njagala nkuteeke mu nnyumba gye ndi mu kuzimba egundi. Ebiseera ebisinga omusajja oyo buli waakusuubiza ekintu ekyo n'akituukiriza, kimanye nti omusajja oyo abeera akwagala. Ekintu ekyokusatu, omusajja akwagala ateekeddwa okuwuliriza. Si yekka kubeera nga yalina okwogera yekka mu maka, nedda. Omusajja akwagala ateekeddwa okuwuliriza, omunnyonnyole naye akuddemu naawe nga bw'omuddamu. Okitegeera, omusajja yenna akwagala ateekeddwa okuwuliriza. Ekyo kikulu nnyo. Mba mwagala okutambuza obufumbo bwammwe oba okwagalana kwammwe, mwenna mulina okwewulira. Omusajja alina okuwuliriza ate naawe n'omuwuliriza. Kati n'olwekyo omusajja waba takuwuliriza nga ky'omugamba ye akinyooma bunyoomi, omugamba kino n'agamba twala eri, ebiseera ebisinga omusajja oyo kijja kuba kizibu okumalako naye ng'omusajja takuwuliriza. Ekyokuna, omusajja ateekeddwa okufaako. Omusajja ateekeddwa okufaako nga bw'okitegeera. Abeera ateekeddwa okufaako nnyo nga bw'okitegeera. Ensonga ey'okutaano, omusajja oyo abeera ateekeddwa okuwa ekitiibwa. Kitegeera, omusajja aba ateekeddwa okuwa ekitiibwa. Oba oli mumpi, oba oli muwanvu, oba oli mutono, omusajja ateekeddwa okuwa ekitiibwa. Naddala omusajja oyo abeera akwagala, aba alina okuwa ekitiibwa, alina okutwala nga mukyala we. Mu buli kyakola ateekeddwa okubuulira, muteekeddwa kikolera wamu. Ebiseera ebisinga omusajja oyo ajja kuba mulungi, ajja kuba akwagala. Tutunuulidde ensonga ezo 5, zitunuulire, tujja kuba twongereza ku ezo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.